Abasoboje bali ku Kadama TV. Kati mpozi n'ekirala era kyennyongera ku kya omusaala. Kino eky'omusaala gwaffe okutuwa olwenda. Waliwo n'Ababangaladesh abafuna olwenda. Obujulizi mbulina nga mbamanyi oba mbabadde nabo n'abamu bazzeeyo kontrakiti zaaweddeko ne baddayo naye nga badde asasula lwenda. Eky'abakazi Abafiripayini twagenda okuggyamu eno ensi nga Abafiripayini basinga okukola muno mu eno ensi. N'ensi gye bavaamu bwe bamanyi bwe baateesa gavumenti yaabwe yateesa ne ssente zaabwe bwe tuziwulira. Mulimu abafuna 2,000, mulimu abafuna 1,800 naye ngozze ebbali ffe abamu bwe tujja wano bwe tubuuka ebimu oba bwe tulabuka mu bimu tugaana ebintu ebimu ne tugamba bwe guti sijja kukola kino. N'osanga awamu ng'ennyumba tejja kwenkana n'aya Mufiripayini gwe weegezaako afuna 2,000 by'akola. Okitegeera n'ebbanga ly'aba akoledde. Kuba bano oluusi oyinza okugamba nti babawa ssente bwezi naye ng'ogenda okubuuza Omufiripayini ng'akugamba nze naakamala emyaka 6, naakamala emyaka 8. Kiba kitegeeza waliwo engeri oba ensonga lwaki ssente zazifuna n'ebbanga ly'akoledde. Nzija ku ki? Omufiripayini mulimu Abafiripayini wano mumanyi nti mulimu kati engeri y'abakazi batandise okuvuga emmotoka nti mulimu Abafiripayini kati abavuga emmotoka abaana be badde basomera COVID nga tannajja nga be bavuga abaana ne babatwala ku masomero. Ng'omukazi talina driver ye kyayagala Mufiripayini amuvugira abaana n'abatwala ku ssomero. Mulimu ava okuvuga abaana ogwo mulimu abanga driver then afumba n'emmere awaka. Ffe abantu abamu abaddugavu oba Abannayuganda abamu mulimu ebimu bw'atwagaana okukola kati ng'okufumba batono bw'osanga oli ng'afumba ku mpako nga bamugamba olina okufumba. Then nga n'ennyumba gy'abeeramu nene enzibu n'abantu b'alabirira. Kati oyinza kwegeza ku muntu alabirira abantu nga 10, 12, fuloowa 3, yonna ennyumba yagikolako. Mugezeeko nti gwe bajja kuwa olwenda gw'akyali mu mwaka ogumu tonnaweza na myaka 2 oba kumalako kontrakiti yo oli akugamba mmaze emyaka 6. Mulimu ebintu bye tulina okutunamu eby'omusaala. Siwagira nti ssente ze tufuna oba ze batuwa nti ze nnyingi ennyo oba ntono, naye ekintu ky'omusaala kyo kirina kubeera kirina kutwala nga bw'onoogamba nga nawe bulaba tuli mu zi kontrakiti zatwogeramu ez'obulimba be tukolera ze batagoberera naye ng'ate gavumenti zombi zo zimanyi zaakola agulimenti nazo ne sayininga tizina bye zaasayininga. Which means tetumanyi bbanga kiri baasayininga gavumenti ya Uganda n'Abawarabu ba Middle East kujja kubeera nga tukola. Ekyo kye tulina okumanya ne tulindirira bwe kiriggwako abantu abalitufaako ne batulumirirwa kino kikubeera kyakulumirirwa. Bonna nze kyova lwaki mbagamba abeetuuma okubeera mbu batukiikirira bapulezidenti byonna bye beetuuma naye ng'ate mulimu ensonga ze balemye okubeera nti balambulula oba okumanya ne babyetuumira ku social media kujulisa na kubeera nga ki basavuwaza bantu. Era kyova nze njagala nnyo eno channel eno oba kyova lwaki ngoberera mu Kadama TV. Okitegeera kubanga oli muntu atuleka buli omu ne yeeyabya kyayagala kyawulira kimuluma. Naye mulimu abantu abeesoma obwesomi ne bavuma oba ne bavumaganyisa ne babyogera nga byonna oli n'ayogera bwogezi naye nga tayinza kubeerako yadde olunaku oba essaawa mu kiyumba ky'Omuwarabu n'akolamu oba n'ayimirira essaawa ati n'awulira oba n'abeerawo. Ovanga okukola nga tokufuna ku ofu. Ekyo tekiriyo serevale gye tulimu gye tulwanyisa kino eky'omusaala kyandiza ebbali naye waliwo kye bayita ne human rights okubeera nga tubeerako abantu abatufaako. Kitegeera ne babeera nga batulumirirwa. Omuntu tosobola kukola kuva Mande paka Mande. Sigamba nti tujja tuli bawere nti kino tukikuliramu tulina okubeera nga bw'onoogamba nti ntendeka omwana kuva buto nti tabeera bw'ati ne bw'ati era n'abeera ng'akula ye amanyi ekyo. Tujja tukuze tujja abamu tulina ebyatulumaaluma edda ebituula tugenda okukola obutaweera nga bituka buttusi tugenda okuddayo eka abamu batwalira n'abamu nga tufudde naye nga mbeera gye tukoleramu naye abantu nga bali eyo bo tebafaayo. Wabula ate abakyala abandivudde ne bakola ki ye ne bawuzabuwoza kulaba kino kya musaala kulingiriza. Abakazi abamu tulekeraawo okulingiriza ebimu bye tusanga tumanye ekyatuleeta tubeere ku mulamwa nga bwe tusaba Katonda okubeera ng'atuwa bulamu bwe kiriggwa kubanga ffe tetujja kubeera nti tujjawo ekya gavumenti. Toyinza kuba Kadaama mu nnyumba ya Muwarabu
olaba ne bw'oyogera mu nnyumba yennyini tasobola kukuwulira yadde baabeera nabo naye ate gavumenti ki gy'ogenda okwogera gwe bakuwulire okuba ffe bannayuganda oba abaddugavu twamanyira kukola byakwekalakaasa fujjo ffe bye tulowooza nti okwoggana bwe kuti mulimu ebintu ebisaana okubeera nga tufuna kye bayita representatives abalina ddala okubeera nga bategedde buli kimu ne babeera nga badda mwene ensonga bwe ba contract kubeera nga esazibwamu oba ebeera etegerezebwa naye nga bafunye n'abantu abali mu mayumba oba abakozeko mu mayumba ebbanga kubanga mulimu ebintu bye tulaba ffe abantu abamu abaffe abalabira wano bye balaba naye ng'ate mulimu ebintu ebimu bye balina okubeera nga bo tebamanyi ate bano bantu buli nsi ebeera n'enneeyisa yaayo n'abantu babeera kwegamba enkula zaabwe waliwo ekintu kyotajja kukaka nga bwolaba ewaffe uganda tulina kabira nnyingi nnyo mu nsi yaffe uganda tojja kukaka muganda kukola kyamulugwala kyakola kati be bano abawarabu mulimu ebintu ebimu tetusobola kukaka bo kubanga bo bakula nabo bamanyi nti kino kati kyekyobuddu bazaalwa bamanyi nti bo balina okubeera n'abaddu bakolerera naye ffe abaddu abajja obbakolerera ffe gye tuva okujja okukola baani abaliwo tukiikirira nti bwe mbakuwa omuddu kino bwe kiti ne bwe kiti si biri ebyammwe ebyedda bye mwabeeranga ne mubasibanga njegere ne mubaleeta nga mubakulula bukuluzi nga mubalabanga bisolo ti kati bano bantu tuli mu advanced gundi senjaleze bano bantu nga mmwe ekyo kyekintu ekirina okutunuulirwa then oluvannyuma bantu balekwe batule ku mmeeza bave gundi point ku point eziri mu kye bayita contract ezo ze batusayiningisa nga tujja ne tujja ffenna nga tukankana tuzeeyunirirako tuzikutte tumanyi nti nogirayo omusajja contract naloka akugamba nze wano mu luwarabu bagamba nkugulira bugulizi ngoye sina kugulira sabbooni yadde ekizigo kiweesiiga can you imagine kyokka nga tufe uganda buli kimu bagenda kuwa kimu bakola ki naye nga bwolaba ne bannaffe abamu bwe beebakuba bwe basula bino ebintu birina okubeera ne batuula butuuzi naye ffe tetujja kugana tubeere nti no tukola ki wabula ffe kubeera nga ffe tusaana ne tugamba kakino bwe kiba bwe kiti ffe tulina okukirwanyisa gundi omazeko contract yo kyakola gaana olwenda naye abakazi bali wano mulimu abamu nali e uganda nze nali sifuna zino ssente mundeke nkole gwe kennyini oluvaawo naye batongeza omusaala biki olemeddwa gwe kennyini okirwanyisa wooli nti wemba kati kale nange kati nfunye experience mmazeeko ndi mu nnyumba yammwe nkyakola munyongeze ssente olabe gye kigendera bwe kinaakolwa abannayuganda nga 100 200 lwaki bonna banaaba tebamanya nti bantu tulina obbongeza omusaala bw'aba amaze okukola ayongezebwa naye abamu tebanyega ate ne bakaabira mweno mu social media kuwugganira babboluga abatalina ne basobola kusuuba kutuuka mu gavumenti kubeera nga babayamba nze sirina gwe nvumaganya sina gwe nnumbagana naye bino byakwebereramu tiktok ze muddako bakyala ne mukola ebitasaana n'abamu ebitabazimba mubeere nga mufuna nsonga tiktok ne bwanaaba pulezidenti bagimuteerako nti kadaama yagyogereramu ng'awulira ensonga naye si bino byemuzannya ebyakatemba ne mwefuula abaana abato ate ne mukola eby'abaana bammwe bemwaleka e uganda sirina gwe nnumbye era gwe nnumbagana nze ensonga zange era nga bwe tulina eddembe ly'okwogera ku tvn yakadaama weebale nnyo